nga baŋŋamba sente zonna ozimalira mu kuyimba. Mawulire gannaku maama Fameka afudde agenda kubulira ebimu ku bigambo byesembye okubanga ayogera. Wabula bwe twogera wano tusoose ne tugerako mu nsi yegana pastor ono ayina olulandira era ayina omusumba ate eyamuwa tactic. Ono yasimatukidde watine okukubwa omufere pastor eyasuubiza abantu nti ensi egenda kusanawo ku Christmas. Omwami ayitibwa Ebonua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fameka ate mami we asodo kubanga afa mu kiro ekyeza olunaku lero. Mawulire gannaku okuva ewa Shafik Walukaga. Mami we abadde ayitibwa Jacqueline Nasimbwa omukyala oyo. Lunaku lumu atwali mu kivulu kye era yayogera ebigambo ebyannewunyisa era byenzijukidde ne ngamba wow. Era ndabye n'omusajja ayitibwa Boniface Meza abitaddeyo. Yagamba mama we nti Fameka ono lunaku lumu yabuuza lwaki oteeka ssente mu muziki. Abajjukira olungi nga yakava ewa manager kama Ivan yateeka nnyo ssente mu music n'akola n'ezo international collaborations okwali ate njagala omu bw'ati n'endala ziyakola. That was 2019. Abajjukira obulungi nnyo yakola ne Job Boy. Fameka mami we yagamba nti mama we yafiki yagamba mami we nti azimba career era ayagala okubanga afuna ekintu ekisinga. Surprisingly mama we yali amukoledde ebisinga nti ssente ze yasooka okukola yazigulamu ekimotoka ekyo. Abajjukira obulungi jo bwe twali tuyingira 2018. Yes, mujjukira bungi nnyo manager we yali akyali kama Ivan era Fameka oyo ssente ziyaddako okukola kwali kuzimbira nnyina nnyumba. Wow, and that was one of the things bye yagamba nti at least ebimu ku bintu byali asinga okwagala mu nsi yali asobola okubanga abikola. Namugulira amataka era mama we azenga abyogera abalaba interviews mugenda nakudda mu zirabe kakati abantu mama we asobola okubanga amutwala abadde alina ekirwadde ekimbala embirizi bambi Mukama Katonda nasobola okubanga amutwala. Musajja mukulu oyo agamba nti mama we yali ebintu byemu byali amugamba nti ayagala naye alabe ku Uganda empya ate Mukama Katonda oba oliawo bwati bwageze. Mawulire gannaku okuvaako side C zeeyo. So mwami ayitibwa Ebonua oba tunamuwulirako ono yavaayo nakasa ensi nti kunaku lwa Christmas tegenda kusukkawo. Ono yagamba nti Katonda yamulabisa era n'amugamba nti zimba amaato ag'enjawulo ag'amaanyi ennyo ng'agali ku mulembe gwa Nuwa ate yazimba mbu amaato 8. Ono agamba nti yasooka n'akakasa ensi era buli omu abantu bangi nnyo baatunda ebyabwe nga buli mukulaba obutambi obw'enjawulo ne basobola okubanga beeyiwa mu kifo wali mu gganga erya Ghana basobola okubanga balinnya eryato era abamu baalirinnya nga bakakasizza nti ensi egenda kusanawo. Abamu baatunda ebyabwe byonna kigamba ono yafera abantu abali mu mitwalo 28. Imagine omuntu omu yafera abantu mitwalo 28 nga bakakasizza nti ensi egenda kusanawo. Kati wuliriza wano bampita hanze nkusaba no subscribing atanaba eno gyongereko omuliro olina bwogenda okubanga obuusa ne byogenda okubanga omanya. Kakati musajja mukulu oh my God Ebonua agamba nti kunakola Christmas yatuuka n'abagamba nti abadde asiiba emabega ennaku 21 era Katonda yamulabisizza akoolole nnyini olwa Christmas nti ensi tegenda kusana. Wabula kunakolole nnyini okumanya ono yali mufere kayingo. Wuliriza wano yagenda maaso n'agula emmotoka empya Mercedes Benz. Yagula emmotoka empya. Kakati ono olunaku ekiro ekyakeesezza ate olunaku olw'eggulo olwa Boxing Day ono abantu baatabuka oluvannyuma lw'abantu okutunda ebyabwe. Kugambye yafera abantu emitwalo 28 280 people abasijejo zezo figures abantu emitwalo 28 naso kubanga yabakubira ddala. Omwami ono akigambibwa nti yaliko mu ggwanga erya Uganda okusinzako information aje nafunye anga eraga nti ayina omusumba omu gwe yagenda maaso obulya gwe yafunako tactics zino. So kubanga omugesinga bulunyo omusumba oyo ayina ekizimbe kyazimbidde ebbanga naye nga ne buli kati ebyaddala bwe bakugamba mbu guli gwe musingi ate oyinza okugwawo n'ekigo. Kati awutuveewo omusumba ono Ebonua agenda maaso akola byonna byakola. Kigamba mbu wano mu Uganda yamalawo ebbanga ng'alina omusumba mbu gwabeera naye gwapepeya naye era kigambibwa imbu yalabikanga yamujjako obukodyo obusobola okubanga yasobola okubanga akuba abantu ssente. Teeberezaamu omwami ono abadde yakaloozinga ku internet ebbanga etini n'abanga yakuŋŋanyiza ssente mu bantu emitwalo 28. Ono omwami nga bakakasizza nti ensi endegenda kusanawo ku lunaku olwa Christmas era ono yavuddeyo alwatu nnyo n'akakasa nti ayogera bulungi ne Katonda oba boogera ku ssimu oba bemeetinga wa ate ensi awo teyategedde. Abantu ab'enjawulo baava ebule n'ebweya mu mawanga agaliranyewo akusinga ddala aga West Africa ate n'abo abadde basobola abamu baatunze ebyabwe byonna nga bakakasizza ebigambo byono omufere abadde yeeyita ate omutume wa Katonda
anti ebyaddala ensi yakusaanawo. Musajja mukulu nga bwafaanana awo andowooza obeera mu mbatutu kale obeera mukkiriza nnyo kale oba otegeera nnyo okumukkiririzaamu mbu asobola okuba nga byayogera bituufu bya mazima. Musajja mukulu mu kijoolo ekyo yagenze mu maaso n'agula emmotoka ezimu kuzisingayo ebbeeyi $8,000 ensimbi za dola. Wano oba ogenze mu kawumbi muze Uganda ndowooza abamanyi bulungi nnyo atusobola okukkiriziganya. Musajja mukulu oyo ategambibwa ate yasobodde okuba nti embeera emubigira oluvannyuma lw'abatuuze n'abo be yayise abagoberezibwe okutabuka ne bagamba nti ensi tesaanyeewo ebyaffe tubitunze ki ekiddako. Kigamba abantu batunze amayumba, batunze bizinensi, batunze amamotoka ate kw'ossa n'obulamu bwabwe obulungi ennyo nga bakkiriza era nga bakkiriza mu kifere kino nti ensi egenda kusaanawo. Omufere ono agambibwa okuba nti ebyaddala otogera poliisi yamugombyemu obwala era nga bano be bamuyina ku nsonga z'okufera abantu, ku nsonga ate ez'okunyaga, ku nsonga z'obubi ate ku nsonga n'ez'okukozesa obubi ebyo ebiba biweebweddayo donations. Andowooza kye kigambo ekituufu ekyo gy'emigimu ku misango poliisi gyemuvunaana era bakola investigations ekyebuuzibwa abantu be balina okuba nga banenyezebwa okubafera, okukkiriza omuntu ono okubafera oba omusajja ebyaddala aze ssente z'abandi yadde ssente si jjangu naye n'abantu nabo imagine omuntu ono gw'otamanyi gw'otawulirangako gw'osoose owulira avaayo ate n'akakasa nti ensi egenda kusaanawo n'ojja kale awo we tuli mu mwaka guno ate ebyewuunyisa tebisobola kubanga biggwawo. Naye nakugambye nti ono alina omusumba Imbowa wano eyamuwa ku bukodiyo era mbono yajjako ne wano embu abyapoti Vamos só rabenho na u. Enconha fosse o sou voo. Ana matrase fosse o. Edunu piene edunu uram. Yeke ke hu brena e. Abrese. Groto mponi. Nani na having it. Na having it ni ya pila. Groto mponi na having it. Na blesse ya ko bige na na sample bank percent. Kwasi ya mebi za mwanza ya bonsa mje msubeyese ya na. Asana ya kanise. Nje house gate beyese. Mawulire si malungi mama w'omuyimbi waffe Fik Fameka amaze n'afa. Olunaku lw'eggulo yabadde mu ddwaliro naye ng'embeera mbi nnyo nnyo. Final amaze n'afa. Tukugumyako nnyo muganda waffe. Beera mugumu embeera gy'olimu yakazigizige essaawa eno. Mbeera mbi nnyo. So nga ate tusabirako n'omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyo byamusobako. Muganda waffe Fik Fameka tuli wamu naawe era tunyola wamu naawe. Era nga tukusaba ogume muganda wange, tukusaba ogume. Si kyangu kuguma ng'oviiriddwako abazadde naye guma muganda wange, kitalo nnyo, kitalo ddala. Nti kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo, okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu. Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo, obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya. Tuleme kwerabira mangu nti omulabe yamulabisa maaso, amulaba n'amaaso nti era mulaba wayimiridde nga kukubwa obusaale. Tuleme kwerabira mangu nti yabuyimiriranga mu maaso nga ggwo lyeryo lya butaala anti osomosa okufaana okuziira. Tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala. Mugamba baŋŋamba sente zonna ozimalira mu kuyimba kyekigenda mu maaso. Naŋŋamba mami nina okuzimba kaliya
Omwana agenda ngamba alina okuzimba career. That's why we are here. Tuli mu kuzimba career. Mwagazimba career mutya? No. Omwana waffe alina okutuuka wayagala. Tanatuuka. Byadda nzimbidde amayumba, byadda ngulidde amataka, naye tanatuuka w'alina kutuuka. Amannya gwani? Zamanya bamuyita Jacqueline Nasimbwa. Fiki mwana wa alibwa mukazi. Fiki mwana wange yasooka, amuddako wakubiri nina abaana aba. Bonna balenzi bali babiri era batambula aba. Ky'oba olaba muganda we bamuyita mwana we. Naye nga mwana wange yamuddako.